Museveni ebyobufuzi bye asobola okutuga naye ng'ate yakugulira ne keesi bwe banaakuziika. Mutabani ayagala kukozesa amaanyi gokka tayagala byakunoonya buwagizi. Nakuteedi mutwe n'ateekako n'ebifaananyi bye nga musazeeko enviiri amusazeeko n'ebirevu n'aga nti ekiddako kumulaawa n'addako n'aga kati ali mu besimenti yange ayiga Lunyankole kati n'abyo ng'aga nti ndi mu kuyiga bikonde mbiyigira mu kuba edi mutwe bagenze muleeta Masaka mu kooti ng'awenyera. Utugenze wazibu era nyanyo okuwa ekitiibwa omulamuzi wa Ngadya eyasobodde okufulumya ekiwandiiko n'agamba Muhoozi nti nkulagidde yangu okuta edi mutwe. Parliament bwe yayita Muhoozi n'agiboggolera ate n'alaba Parliament nga beetonda tyatwadde situmuyita abaana bakoze kajanja. Muhoozi Kainerugaba ye omukulembeze gwalaba gwateekwa okugoberera mu bigere bye Kagame owa Rwanda era amwenyumirizaamu nnyo naye Kagame kanywa omusaayi. Amawulire bambuuziza twadde mu discussion ya World Press Freedom Day ne banga abeetegekere batyo okulonda ne banga muwandiike ebiraamo. Tuli mu kiseera kizibu tutegekeremu ebintu ebi bisatu: komera, kufa n'ekizayiro. Omulowooza ani agenda okujja abayambi okulansinsinga PFF ate lwaki tolansinsinga PFF nekukendeereza kuba kuvuganya nesaasaanyako ku bululu wandibadde nga beegase nga bakutawanya. Sinaba kuyiga bulungi Lunyankole kuluyigiza abalala naye omugomo moto wange olina ndowooza kati nyina okuyiga okuyigiriza Olunyankole. Fe banansi abali wano tulina okwekolamu omulimu. Nze ndowooza ffe tulina okwekolamu omulimu ne tulaba nga ebibaawo nga nga bitulugunya tubirwanyisa. Akalembereza ke tukyalinawo ndi Museveni n'akubadde akaddiye akyakulembera eggwanga. Tulina okumussa ku pressure. Yaleeta mutabani we n'amufuula akulira amagye byakola Museveni abiraba. Museveni tali bweru wa Uganda. Nze Muhoozi bunaku ne weekend akyanneewerera. Ennyindo yange oba yamukola ki? Banga nti mu mawanga gaabwe okuvuma ennyindo aba akuvumya ennyo. Kwaka era n'agivuma ennyindo terina kyeyali emukozi. Omuntu ekimutwala mu kugamba nti tugenda mu protest vote nze ndowooza kubeera kukyusa mannya defiance gye twalangira ne protest vote biira njawulo ki? Omupiira ne goolo tugenda nabyo ne rifiri ku luno tugenda naye. Buli omu nga tonaagenda ku protest vote tonaagenda saawa zino ekiteekwa okutandikirwako kyekiri basic obulamu bw'abantu. Tunaatera okutuuka buli omu oba munyonyi balunyanyi bagambye buli omu everybody you on your own. Tebiinaayo gwe bitaliza. So eno embeera gye tulimu yeetaagisa eno ggwanga mujje okuvumirira n'okutyobola eddembe ly'abantu okususse. Enkya tujja kukola ffenna ne mumala ennaku 3 nga temukola. Ennaku 3 nga tembawa musolo bano. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awulirizaawo sibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios ogikutuusaako dakiika eri emu eyakayita ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi gwa Kutaano omwaka 2025. Programu Lutindo abanyuse mu kulikeeyo abakyakola mugende maaso abafuniddemu ebizibu tubasaasidde nammwe abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Olunaku olwaleero nina Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda omubaka w'abantu ba Kira Municipality munnakibiina oba memba owa PFF. Ensonga eyo tugenda kubanga tugyogerako. Waliwo amawulire amalungi mu nsonga eri bannaffe ab'oludda olwo ate n'ensonga ezigenda mu maaso. Bannaddiini gyo twabadde mu wiikendi okuviira ddala olwokutaano. Bannaddiini saako n'abakulembeze abalala okuvaayo ku nsonga y'ekiwamba bantu ekigenda mu maaso kaakati ekitandise n'okweyoleka n'oli okuvaayo n'agamba nti ono nze mulina era n'embeera efaanana bweti. Bannaddiini bavuddeyo
okwogera ku nsonga eyo olukiiko lwa Buganda jjo lwatudde ne Katikkiro n'avaayo n'avumirira ensonga eyo naye omwe yabadde ayogerwako engoma ennene weebe entono tezivuga Eddie Mutwe ku ludda olwo oba Mwami Ssebuufu nti azitowa okusingako ku balala so avuze nnyo naye ng'ate n'abalala bangi babaddeyo naye ensonga eyo yeewuunyisizza era abantu nga bagamba nti abantu bwe batyo babawambiddwa batwalibwe ku poliisi ebanoonyerezeeko basibibwe kusinga okuba bwe batyo naye ate yandibadde ekyokulabirako ku nsonga ezo n'avaayo naawa ekyo ekifaananyi kye yawa so Mwami Ssebuufu eggulo yatwaliddwa mu ngeri ey'enkukutu Eddie Mutwe Eddie Mutwe ndowooza abantu lye lisinga okumanyika Eddie Mutwe eggulo yatwaliddwa mu kooti e Masaka mu ngeri ey'enkukutu bannamawulire babaganye era ng'olabira ddala n'ab'ebyokwerinda baziyiza bannamawulire obutakwata mawulire gonna era ne mu kyembaazi z'omulamuzi temwabaddemu munnamawulire yenna okuleka munnamateeka bane abantu ba Eddie Mutwe abatonotono ababaddeyo yateereddwako emisango gy'obubbi okulumya n'ebirala yatwaliddwa mu kkomera e Masaka naye nga bannamateeka abo okusinziira bwe bamulabye era kye bagamba nti yabadde mu mbeera nnungi ne basaba jjanjabibwe omulamuzi kye yakkiriza so embeera eyo eri nnyo ku mitwe ne ku mimwa gy'abantu ensonga endala nalabye mukadde wange Jeno Katumba Wamala jjo ku mawulire ng'atuuziza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ng'ayogera ku enguudo era nga kiva ku kufa kw'omwana wa Naggagga Sudeiru Paleria omwana oyo katuyite ayokeddwa oba aziikiddwa mu nziike yaabwe ey'okwokya olunaku olwaleero Rajiv Rupaleria ng'agamba nti nno ssente obuwumbi n'obuwumbi oba yagambye obuwumbi 11 obubanjibwa abakola oluguudo olwo ssente tezinnaba kubaweebwa n'enguudo endala nnyingi Katikkiro naye azze abyogerako n'enguudo endala nnyingi nnyo twogera wano bwe tubeera mu programs ez'enjawulo nga twogera ne ku nguudo enfu enguudo embi nzijukira waliwo tulina programu yaffe wano ey'ekiro Honorable Ssemujju ey'oku Sande eyitibwa awali omukate wabula muliro simanyi oba otwala ku budde oba otera nnyo okukwata ku luguudo oludde Ebbombo naye waliwo awo oluyitako waliwo awo ekitundu bagamba nti nno waliwo faamu ekyengulu awo Kigoogwa waliwo ekkoona awo walingawo olusozi oba ekikubo kya ttaka naye ng'ekkubo eryo livaamu ettaka lingi enkuba bw'etonnya ne liggweera mu kkubo twamala kwogerako wano mwana wattu ne tumenya n'abasirikale ab'amagye abaliyitako buli lunaku abava e Kampala okugenda Ebbombo n'abava Ebbombo okukomawo e Kampala twakyogerako ku Sande mwana wattu baali bawulira ku Lwokubiri baali batereeza ekkubo eryo naye kati nalabye Jeno Katumba Wamala ng'ensonga enkulu gyawo okusinziira mu byabadde ayogera ng'obuzibu bulabika bwa ssente ezitaliiwo ne bano abakulu abatuula mu paalamenti enkya n'eggulo y'emu ku ministry esingwa n'okufuna ku ssente ennyingi oba ebeera ku mwanja okufuna embalirira ebajeti yaayo nga nneneko okusinga walala Honorable Ssemujju lamusa kubawuliriza ensonga esooka ebitonotono ebiri mu PFF ndowooza ebimu ku bireesa akamwenyumwenyu eri bammemba nti emitendera egimu kati akakiiko k'ebyokulonda kagenda kagita oba oliawo ekibiina mu maaso awo kijja kwetaaya naliko wano ne Mwami Kaija ne muga nti roadmap yiye efulumye abalonda obukiiko batandise kino tekiibakose mmwe nga mmwe ng'empapula n'obuyinza bukyali eri ate ng'okulonda kusemberedde so ekyakatuukawo ekibiina oba kitundu so ne banya bawuliza Radio Simba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Amiina. Ebya kuwandiisa ekibiina kati kuva mwezi gw'omunaana we twatuukidde wiiki eno eweddeko nga Electoral Commission etulwisizza naye nga bye tuteekwa okugiwa mu tteeka biweddeyo.
kubanga etteeka ligamba oba onaawandiisa ekibiina osooka n'otwalayo kankuyite kusaba notice etegeeza electoral commission tigenda kuwandiisa ekibiina nga bakiyita People's Front for Freedom, kala yakyo nga njeru ne bbulu, simbo nga simu. Bw'obimala okulizavinga erinnya, electoral commission erina okuwa empapula n'ogenda onoonya bammemba abakusemba 50 okuva mu district 98 which is 2/3. Kati ebyo twabimala twafunamu obuzibu nga bwe bagenda okukebera amanya g'abantu abasembye okuwandiisa ekibiina ate basindika ba RDC ng'agamba abantu gwe watadde omukono ku kibiina kya Besigye kyabayeekera ng'omuntu sinaaguteekako nga batugamba nti abantu baganye tete emikono si be bagitaddeko. Ne tubagamba nti kakati mutuwe omwaganya abantu abo tubaleeta awo era tubadde tuteekateekwa kubatwala ne bagamba nti kati ebyemikono biwedde. Kati electoral commission kyegenda okuddako etteeka ligamba nti eteekwa okufulumya notice mu gazeti ng'egamba nti bannange basemujuba bano bawandiisa ekibiina waliwo ayina okwemulugunya bw'aba tewali nga babatwala nga babawa certificate. Kati awo ewaddako so kati ebyokutwalayo byawedde katulina electoral commission okudda ku stage eddako era kunaku lwa Monday nejja Katonda nga tuwadde obulamu twayise banna PFF bonna abateekako emikono bajje Katonga ssaawa 3 tuba briefing ebyabaddewo ayo tandika okwetegekera ebigenda maaso mu ggwanga. Katono nnyo tekirina nnyo kyekikosezza mmwe nga bannakibiina ku nteekateeka kati nga bwe ziri twolekera 2026. No kyenagamba abantu tetuli kibiina kipya. Kati waliwo omuntu yali mu Uganda nzoga nti semujje mupya mu byobufuzi era bonna bozze ekira ne mu bitundu ebirala. Abaali aba FDC bakyusa bukyusa kika bakyusa linnya. Chairman yali wa FDC gye twajjawo yafuuka chairman wa PFF. In fact bonajja mu constituency kati omwange n'ebifaananyi batimba ebyokwesimbawo ekibiina kino agenda okuwandiisibwa nabo baatuuka nga bino byaggwa kubanga tekitandikibwawo bantu nti babadde bweru wa byabufuzi, kitandikiddwawo bantu abadde mu byobufuzi. Buli omu amanyi ebizibu bye twafuna FDC nga Museveni agitutte. Kati ne tukyusa bukyusa amaanyi gaffe gazza mu kuzimba kino ekibiina ekipya. So tetulina kye tukosebwa ky'amaanyi. Twalikosebwa singa kyokulabirako nominations zitandise ne bagana nominations za LC obaani naye kati ne bakandi tuli mu kubanoonya bagenda okwesimbawo ng'omuntu omulala naye bw'abanoonya. Mwami Baguma amusa kubawuliriza. Ekitiibwa kidde eri Katonda kutusobozesa ate okukomawo wano nga tuli balamu twogera bw'olowooza ko abantu abagenze kuva ku Lwokubiri oluwedde twali wano olina okwebaza Katonda okutwerekera obulamu. Balamusiza mwebale nnyo okutuwuliriza, mwebale okutulaba era n'okubeera naffe. Honorable Ssemujju kantandikire wuwo. Abantu bawambibwa abamu nga banoonyezebwa ne basangibwa ku makubo nga basuuliddwa, abalala ne basangibwa nga abamu batwalibwa ne batwalibwa abantu abatamanyiddwa. Naye kaakati embeera eriwo mu ggwanga yennyamiza era yeeraliikiriza buli omu nti kaakati ekintu kirabika kifuuse kya lwatu okuva ku mutwe gwe twandiise yandibadde akuuma n'okuziyiza bino kati kifuuse kya lwatu. Tetujja kutunuulira Eddie Mutwe yekka, tujja kutunuulira n'abalala bekiyinza okutuukako aba banaatera okituukako kubanga kaakati bw'oyingira mu mazina g'enkima tosobola kwewala mikira gyazo okukoonako. Ebintu by'ebyokwerinda ensonga eno President Museveni asirisa tannavaayo kubaako kyayogera. Museveni wawamba gavumenti yagiwamba abantu nga bakooye Obote yatandikira mu buwagizi n'obwagazi. Ate olutalo yalulwana ne bwe yajja ng'ayagala nnyo okulaga nti wanjawulo ku Obote. Era abajjukira mu ntandikwa Museveni nga amagye atagaagala mu kibuga nga ayagala nnyo ekifaananyi kye kyawukane n'Obote. Abakulembeze abasinga obungi ekizibu kye tubeera nakyo kwe kwerabira ekituusizza oli ekimuggyeko
following nti Obote kati abantu bamukyayidde ki. Kati Museveni bw'agenze alwawo n'atandika okufaanana ng'Obote ng'abantu bamukyaye. Obujjukira Mary akalwa kawedde bekaggwa yagala n'endozo batuluddewo nnyo kyobadde ogenda n'osanga abantu ne bagala tusanyusa okulaba naye nga tebasanyuse. Kati Museveni watukidde mu myaka egy'obukadde ng'obuwaguzi bwakupika bupisi bwakuyiyiza magezi kozesa ssente byombi abadde agezanako bikozesa ssente n'embooko. Kati mutabani we gwe yakwasa okulembera amagye Muhoozi Kainerugaba ayagala ajje adde mu bigere bya kitaawe mu kiseera kyajjiramu ng'obwagazi tebukyaliwo nga bwe bwabeeranga. N'okuvuganya Museveni yennyini naye nze wennyingidde politics mu 2011 twakola Suubi 2011 ne Banamboozi ba Lord Mayor ba Lukwago omanyi twakuba laale wano wonna nga teri yatukwata ku mukono tewali tugende Masaka wona ne Bompuuga tugende wako Dr. Bayiga muno munna bwe tutandika so kati eyo feezi eyo okukkiriza abantu bagende bakole politics kuba Museveni yekisoka ye ng'omuntu Museveni atya okulaba nga abantu balina obuwagizi. Era bw'osoma ekitabo Onapito yansomesanga Makerere kati yafa naye bwe yali awandiika ekintu ekimu ku bisinga okutawanya Museveni kwe kumulaga nti talina. Olaba Trump mu America Trump ayagala nnyo laale era lwe yali ne Kamala Harris ku TV n'amugamba nti laale zo sikuliko bantu bangi olutalo lw'amaanyi olw'okuyomba lwava okwo. Kati Museveni ayagala nnyo bamulage nti alina obuwagizi bungi ate abamuvuganya tebalina buwagizi. Kaakati Bobi Wine wafunidde ettutumu nga Museveni agenda aseebengerera. Kati ettutumu eryo kyekitawaanya Museveni ye ng'omuntu nekitawaanya n'omutabani. Naye Museveni okwawukana ne mutabani we Museveni ye wa byabufuzi. Museveni ebyobufuzi bye asobola okutuga naye ng'ate yakugulira ne keesi bwe banaakuziika. Kati omutabani ye tuta we gwalabirako okumanya Kagame e Rwanda tebiriyo ebyo. Nze mbemberedde mawulire abamawulire bonna abali e Rwanda bali Belgium bali mu Faransa abagobayo dda. Mutabani ayagala kukozesa amaanyi gokka tayagala byakunoonya buwagizi. Kati kyekitu kye tulimu olwaleero nti Museveni akkiriza ekizibu kyonna kye tuliwo abantu bagamba Museveni asirise. Museveni yennyini n'embeera eyo eyokutuuka nga talina buwagizi ajja aginoonyeza amagezi agenda gikola atya. N'amaliriza ng'agamba nti Makerere nga Bagumo n'amanyi abaana ba Northcote babangayo ekisulo nga bakiyita Northcote nga bagamba we either win wasanga mu Northcote we either win or you lose. We either win or they lose. Be balina okuwangula oba teri okukkiriza muntu mulala kuwangula. Nze emipiira gye nabeera nke Makerere awo ku kisaawe lumu nali ku mupiira nga bana Northcote bazanya n'aba Lumumba. Lumumba bwe yateba goolo 2 ne bakuulamu goolo tuba tuli awo nga bayitawo nazo bazeetise omupiira guwedde nga balina okukati Museveni bw'ali Museveni wa Northcote tolina kumuwangula. Era ku olwo omupiira lwejjaggwa tonamenti abaana basula mu bisubi by'e Makerere waliyo Micho waliyo University Hall waliyo Nkuruma waliyo Northcote waliyo Lumumba Livingstone nga babeerayo okuvuganya kw'amaanyi. Northcote bagikuwa goolo 2 naye nga tejja kuyunga n'ekuulamu goolo. Olulala baatuula mu kisaawe wakati abaali bazze okuwagira omupiira balaba batwala ne batuula mu kisaawe wakati bonna abaana nga 6. Kati Museveni watuuse nti tajja kukkiriza kumuwangula agenda kuteekako emiziziko. Naye Museveni akaddiye kati ebyobufuzi bye ng'abakulembeze abakadde babikwasa abantu ne gwabikwasizza kanywa omusaayi.
Muhoozi eyasoma tomusuubira nti mu kiseera kino asobola okwewana Nakuteedi Mutwe n'ateekako n'ebifaananyi bye nga amusazeeko enviiri amusazeeko n'ebirevu naga nti ekiddako kumulaawa naddako naga kati ali mu basement yange ayiga Lunyankole kati nabyo ngaga nti ndi mu kuyiga bikonde mbiyigira mu kuba Edi Mutwe bagenze muleeta Masaka mu kooti ng'awenyera nga bamukubira omulenge yaliko ne bande kitwaganda abantu bamulabe ng'afuluma motoka kiseera kiziwe nagamba kemabega kaawo nali ngamba banoopu muwanga ng'ali mu kugaba kaadi ne mungano ekiseera kitutuuseemu nga si kyebyo kiseera si kyebyo mulimu n'omuntu gujja okuwa kaadi akunoonya gikuddize wano twolekedde kaseera kazibu Museveni ayawukana ne mutabani we naye n'ebiseera byanja in fact nze nagambanga abantu nti Museveni abakubanga ye yali mu gavumenti mu biseera by'Obote ng'Obote ye muyeekera ali eruweero Museveni yalisa abantu bamala ku nsi era bw'Obote mu bubi bwabwe abantu babawa ekitiibwa bw'osoma ebitabo by'abaali mu nsiko nasoma ekya Pecos Kuteesa n'ensoma ekya Matayo Kyaligonza n'ensoma ekya Njuba n'abaana abalala naye Kyaligonza actually Pecos Kuteesa ng'agamba ne Kyaligonza sikyajuka ku bombi nti bo baali babayita akamundu kabaluse nga omulimo gwabwe gwali gwa kulaba nga abantu abakola mu butale mu Kampala basuula bomu badeeka nga bebase ebyenfuna bya Uganda bigwe Bamande Kyakabaale Kashiring obuyeekera babukoleranga Namugongo mu kibira kya Kano Kibirige gyali mulamu Namugongo awo nga waliwo ekibira ne bagende Mukono ne balumba zi poliisi kati ekiseera ekyo gwe teebereza singa Museveni yali president wa Uganda ebyo ne bibeerawo Museveni ali bruto naye kyamugaana okubeera kanywa omusaayi ennyo yajja mu kiseera ng'abantu bakyayo Obote Museveni nze namulabako ng'atambula okuyita ekyazangawo mu katawuni ng'alina n'emmotoka eriko omuzindaalo abantu beeyiwa mu kkubo n'asooka n'ajjayo omutwe n'ayogerera ku kimotoka n'ababuuzaako nga muganzi kati ebyo byaggweddewo kati abantu alina kukwata bakwatirwa mpaka kati omutabani yamuyambako wetugenze wazibu era nyanyo okuwa ekitiibwa omulamuzi wa Ngadya eyasobodde okufulumya ekiwandiiko n'agamba Muhoozi nti nkulagidde yanguwa okuta Edi Mutwe Parliament bwe yayita Muhoozi n'agiboggolera ate nalaba Parliament nga beetonda tyatwadde situmuyita abaana bakoze kajanja abalamuzi bagamba nti abantu bonna abaavunaanibwa mu kooti z'amagye emisango mugijeeyo mugitwale mu kooti kati gituukanga ekiseera kye tugenzeemu Muhoozi Kainerugaba ye omukulembeze gwalaba gwateekwa okugoberera mu bigere bye Kagame owa Rwanda era amwenyumirizaamu nnyo naye Kagame kanywa omusaayi kati awo buli omu kyola amawulire bambuuziza twadde mu discussion ya World Press Freedom Day ne banga abeetegekere batyo okulonda ne banga muwandiika ebiraamo gwolaba Kawempe ataali significant mu by'okulembera bya Uganda nga ne bwe baba bawangudde nga ab'opposition bwe bawangula yali terina kyekyusa yadde akantu bwe kati naye tinyefuuza yalina omutima ogwo lwe bakwata Besigye mu 2005 abantu ne beekalakaza Nyefunza yagamba we must show the state exist naye teyatuuka ku level ya Muhoozi so Muhoozi bino byakola abikola kusobola kutegeeza abantu bonna nti muwadawadako buwazi naye temulina kye mugenda kukola oba muwangudde okulona tetugenda kukkiriza kati buli omu ayagala kikwewandiike mu bwongo bwo era kasita so kubanga weewunye amagye ga Museveni gano kebere poliisi tebaagala baba balina ebikola byebakoze baagala nnyo byewakana kyovula bwe baali bakuba Besigye ono kulawunda bote mulago okumutta ne banga nti Besigye yabadde n'ennyondo sife tumutuusizaako Besigye has injured his finger in fact twalabye Masaka nga tebakkiriza bamawulire kujja kuba bifaananyi Edi Mutwe ekyo kye mu mbeera yaabwe ya bulijjo kye baagala tebaagala abantu babalabe
kinoomu kyekiba kyabateesaako obukokolo naki naye ye bano kuba bwebakwata edi mutwe polisi negaasife tumulina amagye negagaasife tumulina omukulu n'avayo nagamba muyina mu basement wano muyigiriza kwogera Lunyankole ebintu abalala bye batasobola bye batakkiriza babagende nti bebabikoze yavayo naga nti abikoze kati yaga nti opposition tugenda okubakuba mpaka nga tubasaanyizaawo mujja kututegeera so ekiseera tugenze mu kizibu zinooza okukiyitamu kyaki institutions ngeza traditional z'obukulembeze obw'ennono abamawulire buli omu ateekwa eddoboozi lye n'amaanyi ogateeka ku kino otherwise ensi egenda kutwononekako nga tulaba lumu naye ku leediyo munemaga nti twetegekera ebintu bisatu komera kufa oba genda mwekizayo era olaba abalala bagenda Dasitera Nyanza ali mwekizayiro Kakwenzi ali mwekizayiro n'abalala bemmanyi besijja kwogera so kati awo wetwolekedde mu ndebe eya bulijjo obutonde bw'abantu omuntu ne waba waliwo ekibi kiringa nga kufiirwa era abantu balya nali wano nekibazo lumu nanyumiza nti mu biseera bya Obote ng'emirambo mugiyitako nga mugenda ku ssomero naye ye ali ebweru kiringa nga gwali wano kugamba Somalia olaba nga omuntu akyali bantu naye increasing awo wetugenda ate gwosuubira kuba oli mu magye mwabeerangamu abantu abaava mu nsiko bangi abayinza okugamba ku bannaabwe abo baggwayo Museveni gwosuubira eyali wadde akoma ku mutabani we naye ali mu kutya tayagala kukkiriza kumuvuganya ndowooza mugamba bugambi nti naye awo wayitirizaamu era kyova olaba Muhoozi yagambye nti edi muntu esijja muta mpaka taata wange nga ndagidde so tuli mu kiseera kizibu tuteekeremu ebintu ebi bisatu komera kufa n'ekizayiro Mwami Baguma nigwe oli munnamawulire Salongo esaba kati ekiraamo wakikoze anti agambye nti olina okukola ekiraamo ekiraamo nze nakikola kasita nazaala omwana ow'okusatu nenkola ekiraamo nenfunayo n'ebitonotono neŋŋamba nti nno bino bikole ki ekiraamo nenkikola kati semuju kyabadde ekyo wakitereeza ekyo wakitereeza kyakubuza kinaga si kyekyo ekyabantu ordinary okuwandiika ekyebyo anti kati embeera engeri gyagintangazizaamu n'agikuba ttooki osanga enkya kyenatandikirako so Mwami Baguma bw'owuliriza Mwami Ssemujju by'ayogera n'olaba n'embeera ebintu engeri gye bitambulamu n'okubako n'ettooki emabega ebintu engeri gye byatambulamu ababiri ku baasookawo Mwami Museveni basingira ddala obutayagala era buli lwayogera n'aboogerako nga kifaananyi kibi eri eggwanga lino byo Mwami Museveni bye yakolanga zze tebaabikola oba baakolako katono ebirala bo ne balagirawo kalaazi zaabwe Mwami Obote ye yakola kibiina UPC yekanga yaliwo individual merit gyogenda ne weesimbirako naye ng'oli mu kibiina ne weesimbawo ne munnakibiina ne mugenda Mwami Amini ye n'agamba nze paka kufa n'ebitongole ebimu nga paalamenti n'ebirala ebyo n'ayimiriza lwaki bano oba lwaki Mwami Museveni yabikka bannayuganda akatambaala mu mbeera bweti kino ne kituuka wano lwaki eno si yasaawa naye alangirire nti kati n'okulonda na bino byonna kubanga Mwami Ssemujju gy'atuula Mwami Museveni waba talagidde ebimu tebitambula olwaleero paalamenti yandibadde etuula yes abagituulamu mulimu bannakibiina kyenaalemu babadde balina okugenda naye bagenze kulonda naye emirimu gya paalamenti ne giyimirira kabinenti nayo yagenze kola ki kulonda emirimu gya kabinenti ne giyimirira kati bwe tutuuka ku sseeryo lwaki tekisalawo akatambaala kali ke yabikka ku bannayuganda n'akajjawo lwaki akola ekyo kimugasa ki akola ebimugasa okubeera ne Ssemujju ng'ali mu paalamenti nga kikugasa lwaki tukireka nekibeerawo lwaki oba okijjawo so ebimukolera tagenda sirowooza nti agenda bijjawo kuba tebyetaaga kuvaawo bw'obeera ng'olina zi radio bisatu
ng'abantu bona boogera oli n'agenda n'agamba nayogedde mwampulidde n'akakkana ate lwaki radio bwogijjawo bw'obeera bw'obeera ekitundu ku bimu ku bitundu bya Uganda nga bagamba nti ffe tulina parliament eyaffe tugenda kuteesa tubeere ne independence eyaffe n'eggwanga lirina independence yali nga kibakolera gwe lwaki okijjawo nawe kikukolera because tekikutaawanya anti kati ekirimu ekyo mwami baguma singa kikutaawanya lwogenda okukijjawo naye kati tekikutaawanya bawa amagye ne gabakuuma ne bawa emmotoka ne zibakulembera ne bagoba abalala ku kkubo buli ennaku z'obululu bwe zituuka ng'obawaayokko ku buwumbi 7 12 kati ate lwaki oba wajjawo kikukolera byebikubeezaawo so ekyo siraba nti bigenda kukyuka okulwanyisa ensinga PFF ate lwaki tolwanyisa PFF nekukendeereza kuba kuvuganya nesaasaanyako ku bululu bwandibadde nga beegase nga bakutaawanya so ebyo siraba nti lwaki abijjawo siraba nti bigenda kuvaawo kuba bimukolera mu Luganda enjovu wezirwanira omuddo gwe gutawankana no mu Lungereza kikimu bw'okitunuulira nti mulimu ate abakosebwa basaalumanya ate okusinga mu Nansooli eyandyetaaza emirembe ne mu kino nti radio bwe zinaayogera gwennonze bwe banaamuwa emmotoka bwanogala bwati tekijja kutuukawo naye ate ne byongera ate okutabangulira ddala because you see mbadde njogera ku kiri kyogamba nti ebyo gendo bijjewo bitagenda ebyo tibyetaagisa kuvaawo you see n'ekirala ebimu bw'owuliriza Ssemujju nga bw'ayogedde biri nga bitali mu mikono gye byonna si yabikuta eri abalala ababikola so embeera ejja kubanga egenderaawo kyetutamanyi kyetutasobola okumanya kiringa bw'oba ovuga motoka oba tomanyi ng'ovuga speed oba owulira nga weekakasa bulijjo bwe tuva kukubaawo ng'ovuga speed oba owulira weekakasa oba owulira motoka namu naye oba tomanyi kikantu ki akasobola okujja ku kkubo oba obeera ku speed yes so kyekimu nti byokola bw'obeera omukulembeze oba olaba bitambula nga bw'obyagala oba olina n'obusobozi naye oluusi kaba kantu katono akaku disorganizing n'ogenda okwesanga ng'embeera yonna eyonoonese nga yonna embeera eyonoonese so abantu abasinga obungi mu mawanga gano ge tubeeramu tebasobola kgenda mu buwangagusa tebalina busobozi kyova olaba amawanga gatwetoolodde bajje ne bagamba nti babonyebonye bajje ekibinja kyabayeekera ne kyokya wano ne bava wano ne badda wali because obusobozi tebabulina babeerawo abatono bwe balina obusobozi obusobola okukola ki kudduka either bali kumpi ne booda nga basobola okucrossinga oba balina obusobozi means so abantu bangi babeerawo mu mbeera ezo kyova olaba nga mu I think yali 79 nga twali tusengula ente n'embuzi naki olutalo bwe lwajja nga tulina okusenguka ne tusanga nti we twali tuyita sabasaba yali ekubye abantu ng'emirambo giri awo nga oba bali basirikale baki ninga ente zigira zineziyita ku bbali naffe twali baana bato nnyo ne muyita nga giwunya embwanga ezimu nga zigirya naye bwe mutuuka eri gye mugenda muteeka okufuna kye muli ne mubeerawo ne mwebaka n'okwebaka otulo now ekizibu ekyandibadde ekirungi gemaloboozi kwegatta amaloboozi okwegatta kyekyandibadde ekirungi naye ekiriwo nti amaloboozi gegatta nagenze nange ne bampita ku lunaku lw'abanamawulire ngende njogere ndoza wabadde ku lw'abanamawulire aba parliament kati ate nabadde ku bali aba journalist association so ne bagamba nti mbawuliriza nga mwogera mwali ono bamukuba gundi ku mutwe sky enene bwete
oli bamukuba yali alowooza nti eriiso lyavaamu ono so nembagamba kati mulowooza ani agenda okujja abayambi ani oyo gwe mulowooza nti agenda kuva eyo gyavudde ajja abayambi nembagamba nze sinaba kuyiga bulungi Lunyankore kuluyigiza abalala naye omugo mumoto wange olina ndowooza kati nyina okuyigiriza Olunyankore manyi okulwogera naye okulusomesa abalala sinabakiyiga so semujono bwemba njigiriza nange semujono nja kufunayo omugu gwange muyigirize naye Oluganda ngambagamba Oluganda olutono lwemanyi enkoba za mbugo zijja zokka mbunya nebagamba era yabadde mesi yange nengamba temumpita wano kwogera ku AI ate bwe mumpita okwogera ku AI ne mujjayo abanamawulire basatu be batandika function nga boogera engeri gye bakubingwa kibuuku ikaweepi kati ate AI mba mwogerako ki pozi nga mwogerako ng'ali mu gundi eyo nolwekyo ffe banansi abali wano ffe tulina okwekolamu omulimu nze ndowooza ffe tulina okwekolamu omulimu ne tulaba nga ebibaawo nga nga bitulugunya tubirwanyisa kyovudde olaba nti abantu aba the traditional leaders ebyobufuzi by'ennono olimu oluusi agira n'apima bw'ati n'atunuulira n'ajjukira mu mbere n'agamba sijja kwogera niini bw'oyogera ne bw'oba toyogedde era embeera ejja kuba nga yemu embeera ejja kuba nga yemu enjawulo eriwo nze gyenyipita enjawulo esingira ddala nti kati oli akugamba nti nakikoze nze eyo gye ndaba ng'enjawulo kya Ssemujju namukute nemukuba emiggo temugamba nti Ssemujju yabuze teyabuze nze mulina ate nemugamba nti mugenda kujja mu kooti mufosinge gavumenti bagita habeas corpus musindikirize gavumenti ebaleetera omuntu naye ate nze nabagambye omuntu nze mulina kati habeas corpus yaki lwaki muli wano n'ebiseera kyova olaba neewunyiza nnyo okugamba nti Justice Wangadya bwe yawandiise Sebuufu ne bamutwala mu poliisi in fact ye yali awadde na lwaleero olwokubiri ekyo nakyewunyiza nnyo sijja kuliva era simanyi oba waliwo oba bikwatagana oba lwakuba bikimu kyabaddewo nga bwe kyabaddewo naye nga byabadde tebikwatagana ekyo kyanewunyiza nnyo kubera badde ndowooza bajja mugamba ti gwani kinanenga nti naye crown nga bano mu parliament ba crown sikimanyi mu Luganda baba bakazanyiikirize bakazanyiikirize naye somehow Sebuufu ne bamutwala agende bamukyajinge so simanyi ekyo engeri gyoba kyasobodde okukwatagana naye Salongo ffe nze naawe ne Ssemujju neki tulina okubeera eddoboozi nga limu nga lyogera kimu kasita amaloboozi gaffe gaawukana emiggo gijja kuba gikyatambula ampuliriza omulungi Lutindo temuvaawo tukomawo Lutindo tukyagenda maaso Walusimbi Evans mu studios nina Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda nina ne mukulu Baguma Richard Mwami Ssemujju bw'owulira Baguma agamba nti kwegatta eddoboozi ne libalimu oba oli awo abantu si kirungi bantu kulinda Ssemujju naye n'abantu nabo beetaaga ne Ssemujju naaga bwe bati bwe bakoze abantu bange kangezeeko nange okubayamba naye ekyo kirabikanga tekikyaliwo nnyo abantu lwaki ngambye Ssemujju nti ye mukulembeze nti oba oliawo abantu tebandi okusinziira ku kyabaguma abantu tebandirinze bakulembeze kubalagira naye mulimu abantu abali eyo nga yaga Ssemujju bw'anaagamba nze nga ntandika mu bakulembeze ab'enjawulo mu bibiina eby'enjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo kano si ke kandibadde akaseera ne mujja wamu oba oliawo n'eddoboozi ly'abantu n'ekyabaguma eddoboozi okuvaayo olumu ne kikola mu Uganda muno ebintu bye twafuna ekizibu ffe
abavuganya Museveni twayingiramu okwagala okulaga nti nze mutuufu bana abalala Museveni yabatwala bana abalala si batuufu tuwena makulu nekituleetera nakigambako lumu abeNRM nti onugoolu bagibala nakigambao lwalo Nambidde ogenda mu yala namugamba nti okujjako omuntu omusiru yasobola okucelebratinga onugoolu nti kasita agitebye muzanyi wange baba bagitebye mu katimbako naddala ekiseera kino ekya campaign ze tugendamu ffenna aba opposition twalibadde twogeza eddoboozi limu naye ate nitunoonyamu mu NRM abasobola okwogera eddoboozi erifaanana kuba n'abali mu NRM mulimu abatakkiriza mbeera eno okugenda mu maaso then kati okuno twegattwako religious abanaddiini bafuzi ab'ennono na buli omu kubanga eggwanga bwe liba terikyatambulira ku mateeka teri asobola kulibeeramu mu mirembe olwaliro bayinza okukwata Edi Mutwe nalabaawo nga bawambye Besigye okuva e Nairobi naye ndabako abavubuka awo kutambikamu okwomuwala bagamba Besigye tujja kutufera kati onoonya engeri gy'okomawo ofuuke oddemu ofuuke wa kitalo naye mbatunuulira naye nze mulimu abantu besiddamu naddala balagira obulagizi kiringanga kati gwe olagira omuntu anvume simunyiigira nnyo nga gwe bwenkunyiigira nenyiigira aba bavuma so saawa zino ffenna tuteeka okutuula ne tutandika okulwanyisa embeera eno wamu Ssemujju avuganya oyinza okulowooza nti gwe bajja okusanga ne bamukidnappinga ne bamukuba ebintu ebitabuka tebibaako gwe bitaliza tetwabanga wano mu kwekalakaasa naye okwekalakaasa okwo ogenda okukakana nga ate ataze kwekalakaasa baga ndi bamukubye esasa afudde naye nga yetiyaza nakwekalakaasa in fact awona muwokutuwaka nze mwafiiramu abantu nga 20 kufa abali muwokutuwaka tekuli n'omu yadde gwe bakuba esasi dwewaaliyo wano nga bakutte Kyagulanyi ng'ali eruwuuka abantu bwe bakuba amasasi mu kibuga abasinga obungi kubo tekwaliko yali mu politics bakuba nalabako nga bakuba abawala bali waggulu bakuba bakutte essimu balikodinga waliwo omusajja yali azze kunona mwana we nga bava ku ssomero ne bamukuba n'afa naye buli omu obuvunaanyizibwa bw'eggwanga okubanga litambula bulungi tebusinziira ku muntu agenda kwesima fe abeesimbawo ate tweyagaliza nnyo bwena embeera oli anoonyamu ate ye bw'anaakolaki bw'anaagifunamu era Katikkiro yatukoze bulungi okuvayo n'ayogera ne bannaddiini maybe be balina n'okulembera kino ffe ne tukibeera mabega kuba kati muwozi buli watunulira Ssemujju alawo omuntu atawanya kitaawe bwe bavuganya mu byobufuzi bwe kyoyogera akitwala ng'ekivudde mu mulabe naye nga wetwolekedde wazibu buli omu ssaawa zino oteekwa kubanga tukeera ku kino ku makya obudde ne buziba akalembereza ke tukyalinawo ndi Museveni n'akubadde akaddiye akyakulembera eggwanga tulina okumussa ku puresha yaleeta mutabani we n'amufuula akulira amagye byakola Museveni abiraba Museveni tali bweru wa Uganda ye abifunamu nti abamuvuganya bali mu mbeera mbi naye eggwanga lyongera kubeera ku bunkenke so tulina okusooka era kyenadde ngamba at least fe aba PFF okulowooza kwaffe okwayogeddwa Lord Mayor nti n'ebino ebyo tulimu display of register kutimba bipande tunonya ebyo taakusooka kubizoba na bbali kubanga mwene embeera teriyo omuntu agenda kuyita muze muwozi bulinaku ne weekend akyanneewerera ennyindo yange oba yamukola ki banga nti mu mawanga gaabwe okuvuma ennyindo aba akuvumya ennyo kwakeera n'agivuma ennyindo terina kyeyali emukozi soli yalinze ndowooza nti awo buli omu alina okuwaayo ekiseera kye nga tegunnaba kujabagira omukisa gukyaliwo empuliziganya ekyaliwo kubanga kakati bw'otunuulira ekyokwegatta mu kaseera kano simanyi oba naawe ekigambo osobola okikozesa oba okiwulira ekiyitibwa protest vote kirina bingi okusinziira ku nze bye kikola eyo endowooza bw'eba evuddeyo akalembereza kakyaliwo gundi jangu tutuule mu kisenge twogere ensonga eno tugittaanyize wamu
omuntu ekimutwala mu kugamba nti tugenda mu protest vote nze ndowooza kubeera kukyusa mannya defiance gye twalangira ne protest vote biina njawulo ki oba okyajjukira njukira bulungi Dr. Besigye lwasembayo okwesimbawo twalangirya akawulo kaali ka defiance ne tukagendamu. In fact njukira kulaala emuyungulidde ng'agamba abaana ekireka tugenze mupiira guno naye omupiira yayogera nga North Court nti omupiira bwe batubba omupiira ne goolo tugenda nabyo nene rifiri ku luno tugenda naye. So kati buli omu nga tonaagenda ku protest vote tonaagenda saawa zino ekiteekwa okutandikirwako kyekiri basic obulamu bw'abantu nti omuntu asobola okukwata omuntu n'amukuba emigo n'amwasa amagulu n'amuleeta life ne continuing nga as if it is normal. So ekyo kiteekwa okusooka okusaako nnyo essira nga tunaakutunulira nnyo byakulonda kuba Museveni Electoral Commission nze nga ndi mawulire mu 2021 naye ntandisa amawulire 2001 abamagye bwe baakuba abantu erukunjiri Azizi Kasujja eyali chairman wa Electoral Commission Katonda musaasire n'awandiikira Museveni n'amugamba amagye bwe gatava lukunji tagenda kuorganizingayo kulonda. Azizi Kasujja yawandiikira Museveni n'amugamba nti amagye bwe gatava lukunjiri sigenda kuorganizingayo kulonda. Olwaleero Electoral Commission gye tuyina nasooka kugirabira Soroti eyo. Bwe twali e Soroti ab'NRM bajja ku polling station ne bawamba agenti be FDC bonna abaaliwo ne babatwala. Electoral Commission nejja negamba lwaki mukyankalanyiza okulwana neteekawo box endala okulwana kugenda mu maaso as if nothing had happened. Ebyali e Kawempe singa twalina Electoral Commission worth the name okulonda kwe Kawempe kwakusazibwamu. Oba ojjukira okulonda kwa Lord Mayor Erias Lukwago 2011 kasa kwaddamu sinakuba bantu yalina Samatimba naye Justin titwali ku Bat Valley ne Najja Nkundu ne baleeta obuboxi nga buli predict Medad yabusa ku TV n'abo bala just that Electoral Commission nga nti okulonda mu Kampala tukuyimiriza kuba tekukyasobola kubeera credible. Naye neeriwo e Kawempe baakuba abantu mamba ne bazivuga ne ziyingira mu polling stations yo negenda mu maaso nebala obululu nedeclaringa. Tunaatera okutuuka buli omu oba munyonyi balunyanje bagambye buli omu everybody you on your own. Naye nga situnakutuuka awo tuteekwa buli omu kulwana okulaba ng'eno embeera tegenda mu maaso. Baguma kyagamba ekituufu ensi bwetabuka Ssemujju ne Baguma balina passport basobola okugamba nti kati tugenze bweru wa Uganda naye ab'enganda zaffe basigala kuno. Maama wajja kusigala kuno ne wa Museveni yasigala kuno. Nazaala wa Museveni bamuziika na wa Mwannyina Embalala omukyala yakamujjayo emabegakaawo n'alyoka amutwala entungamo maama wa First Lady tebaaliwo nga bamuziika. Bamuziika wa Mwannyina Kalega Saamunjuba maama we yafa yaziikibwa abantu ndowooza nga 8 nga batyo okuziika maama w'omuntu omuyeekere yagenda mu nsiko era alina Reverend omu nga amwagala nnyo nga kyava amwagala ennyo yamuziikira maama najja n'aziika maama we. Kati ebyo tebiinaayo gwe bitaliza. So eno embeera gye tulimu yeetaagisa eno ggwanga mujje nga situna kugenda mu maaso kweteekera byakulonda byaki buli omu ateeka okukwatagana ne munne tusooke tulwanyisa embeera eno otherwise eggwanga litufaako nga tulaba. Mwami Baguma kukwatira wamu eggwanga liyinza okufa nga tulaba naye mulimu abantu nga bwe nagambye nti oli alinda omuntu bw'awulira nti Besigye ali mu kkomera oli n'awulira nti gundi naye yakangibwamu ne gundi n'abeera ne bw'ati kiki ekiyinza okuzuukusa abantu ne bagamba oba Besigye abeera mu kkomera abeereyo ffe katutandike mu mbeera eno. Obukulembeze bwe busobola okuzuukusa abantu. Amawanga gonna gowulira ne Gaza gye bagalawo ne basibawo ne bagibombinga ne bakuba amalwaliro ebikompola buli lunaku abantu bakyaliyo mitwalo na mitwalo.
abantu naffe abangi tulinga ensolo ezetulunda tulinga ente ezo bw'oziraba osanga akaana ka myaka 9 nga gakuta omuggo naye nga kagoba ente 10 zonna ne kakuba eno ne kakuba eri zonna ne zigenda mu direction emu naye singa emu ekyukako bwene kana akaana tekalina ki kwetaasa tekalina bwe kazigoba ni bwe zigana ziyimirira so abantu baba beetaaga obukulembeze kyova olaba waliwo ebintu ebiina abantu bangi nga babiwuliriza nga babigoberera kyova olaba abakulembeze b'amadiini babeera n'obuyinza naye nga takutte muggo talina poliisi talina mundu naye alina obuyinza abo abantu basobola nnyo nga boogerera wamu okuyamba ku mbeera okukyuka wadde abamu abakulembeze baffe ab'ebyonno wadde bakosebwa omu yakosebwa abantu baafu baali bibiri obaki niira waliwo abamuwuliriza kati bwe baba beegasse bonna nga boogeredde wamu oba bali 20 oba bali bameka oluusi tobaako nakyakukola embeera gye basobola okwogereramu awamu bagirina oba olina okubawuliriza because tosobola kgenda ekyo kyewakola n'okikola mu bitundu ebyo byonna 20. Mwami Baguma bw'otunuulira abakulembeze abo obuyinza bw'oyogerako abamu balabika nga abatabulina nga buli awo just mu bbanga bwe buti kubanga ekyatuuka ku mumbere kwali kulaga nti yo obuyinza bwabulina naye ekyo ne kimutuukako abalala bw'obatunuulira bonna abasinga era olabanga obuyinza tebuliiwo nti tebujjudde bakyasobola okulagira obwo obutono bwe balinawo buli obulala obwatwalibwa nabo ne busobola okukomawo abantu ne babawuliriramu kuba n'abantu baabwe oba basubjects baabwe bakiraba muntu wange mukulembeze wange akola naye wano talina maanyi wano talina maanyi kifaananyi oba oli awo kumulaba bulabyawo embeera eyo gye balimu ekyasobola okubeegassa ne bajjayo eddoboozi limu abo abantu baabwe be bakulembera ne bawulira singa tebalina busobozi bwonna oba obuyinza bwonna fe abalina bye tuba twagala okukola mu bitundu byabwe bwe tubeera ne campaigns bwe tubeera n'okugema bwe tubeera nga tulwanyisa kino oba twagala kukola kiri tubanoonya singa tebalina maanyi oba obukulembeze twandibadde nga tetubanoonya naye emirundi emingi tulinda nti nekyaffe kye tulina oli atukkirize naye nga tukirina ekintu ky'obukulembeze okirabira kati ne bwe gaba ku masomero abazadde be basasula ssente ku masomero abaana baabo okusoma naye headmaster w'essomero ajja n'akola byayagala n'ababuulira byayagala mu mitingi y'abazadde nga mulimu abazadde 207 n'ogamba naye bano abazadde 207 lwaki tebayimira ne bagamba tuganye ekyo kyeŋŋamba nti abantu singa beegatta ne babeera ddoboozi limu ne bagamba naye nedda awo ekyo oyiseewo awo tetujja kikola kyova olaba nabadde ŋŋamba era semugiya mwebazizza nti Judge Justice wa Human Rights yeevuddemu n'awandiika yabadde asobola okutya nga babogodde n'atya naye yeevuddemu n'awandiika kati bw'obeera n'abo nga bawerako bw'osobola obatulugunya osobola okubakolako obulabe naye nabo basobola okukola ki okukuyitako so ekyo kyeŋŋamba nti tuteera nnyo okusala endalinga ne tukita ne tukivaako ne tubanga abatalina ffenna kye tusobola okukola mwami Ssemujju kyova olaba ono kyeyabadde agamba nti bali nga batuula mu kisaawe omupiira ne gutagenda mu maaso abantu basobola okutuula obutuuzi waliwo embeera abantu abo nabo okulaga obuyinza nti babulina omukulu President Museveni atera okuyita bannaddiini ne bagenda ne bavaayo twogedde enkya n'owulira nti kino abakulu ab'ennono yasisinkanye ono n'asisinkana ono mu ngeri nabo ey'okulaga obuyinza bwabwe n'amaanyi gaabwe eddembe lyabwe nabo okulyolesa tewasobola kubaako kye baga nti ku luno
kino ne kino wekinaaba tekinnaba tetujja kujja eddoboozi ne libalimu kikyasoboka ekyo mwami Ssemujju kufundikira si eno embeera Abannayuganda twetabye mu kugiteekawo Baguma kyakugambye ne tukeera ku nkya ne tugamba nti abantu abakolera mu kampaani ewa Kiso buli omu takola tusigale waka kimala wiiki emu wiiki enza n'okuwera nti mukono munamuna buli omu aggalawo tubeere waka tebajja kujja bakugulirawo bakubiremu embooko bakubiremu amasasi just ntusigale waka naye wano olumu tulemu okukola ebintu ebitono ne tutandika kunoonyayo banaakola binene tubakubira enduulu tubola badoga nti Besigye wanaakomayo anaakulembera kino he doesn't have to Bannayuganda abali wano ffe twakigezaako olumu nekikola ebiseera nekitakola okubakuŋŋaandibanga nti enkya temukola buli omu asigale ewaka mu nnaku 3 tebayinza kutuyisa nga batuyisa olwaleero naye abantu baganzire nasembayo bakowoola nali najja nankumbye nebanga nti enkya buli omu asigale ewaka nebagaa Besigye alina petrol station ensambya Ssemujju bagenda kuwa omusaala ne bagenda ne bakola mu nsi endala abantu abamu bawaayo bulamu ensi okutereera ffe wano oli muga nti waayo ennaku 2 n'olugero tululina ensi egula mirambo ebintu ebiri simple tulina okubikola okubeezawo Uganda kubanga abatono be twagala bakole ebyamaanyi tubateekako obulabe bungi so kwegattira wamu nga tusobola okukola ekitono ffenna wamu eddoboozi Baguma lyakugambye eddoboozi ne lituuka okusinga Ssemujju okujja ku Radio Simba n'ayogera akawungezi kalamba mwabali eyo abawulira netuga nti enkya olw'okwagala okulaga okuvumirira n'okutyobola eddembe ly'abantu okususse enkya tetujja kukola ffenna ne mumala ennaku 3 nga temukola bano abali mu gavumenti kawungezi balinganga mutunzi wa dduuka URM olwaleero mwakakuŋŋaanyayo mmeka ennaku 3 nga tembawa musolo bano ampuliriza omulungi nate musule bulungi